weewaawo Fred omugwere bw'oba ogenda essese kyembadde neerabidde okuwuga ng'ogenda ku kino ekizinga n'okuwuga ng'ogenda ku kiri essese nkugambye Bukasa si yeewa Mukasa, Ebukasa yeewa Wannema, wadde nga basinga bagamba nti Mukasa yampita Ebukasa. No, ekizinga ekiyitibwa Bukasa kwe kutudde Wannema Ssemusulo Kitinda. Ewa Wannema Ssemusulo Kitinda ogendanga n'effumu lya Wannema, ogendanga n'omuggo gwa Wannema, okitegedde, n'ensumbi ya Wannema. Kati ekizinga ekyo bw'okivangako awo n'olyoka ogenda ewa Mukasa. Tebasookera wa Mukasa, Mukasa ne bw'aba yakuyita basookera wa Wannema. Ewa Wannema gy'osookera kuba ye kitaawe wooli, tosobola kusookera wa mwana. Obuyinza babujja wa Wannema obukutwala ew'omwana, wadde ng'omwana gwe yawa Obwakabaka bw'Essese. Akati bw'ogendanga ewa Mukasa otwalanga ensumbi, n'otwala eryato, n'otwala olugoye olweru. Okitegedde, engoye enjeru bbiri, olugoye olumu engoye enjeru ssatu, olugoye olumu olubikka Mukasa, olugoye olumu n'olubikka maama Nnaalongo, embuga ya Bannaalongo bagikulaga, olugoye olulala n'olubikka ku baana abalongo. Ofukamirangako mu mbuga y'Amayembe. Kyekiri nti bwe tutuuse ku kizinga n'ensangawo omupoliisi. Omupoliisi ly'ejjembe lyeri ekkulu baliyita Kisekulo ery'Essese. Okitegedde, jjembe lya Kisekulo muliyina mu nju ly'Essese, ejjembe lya Mukasa, kyokka n'amayembe amalala gyegali. Kati eno n'omusajja avudde eno ng'akuvuga ku pikipiki eno ng'ova ewammwe okukutuusa ku Lake Victoria, eryo jjembe kye bayita amayembe otulwanirira n'okutulaga ekkubo n'okutukwatirako, eryo jjembe. Ekirala ogambye nti singa bampita mu lutabaalo ne mmalayo omwaka mulamba, tugambe mbisse Kabaka, nkoze biki, nkoze emikolo gyonna nga bwe gyetaagisa, mmazeeyo omwaka mulamba, nsobola okudda eka ne nteekawo lubaale nga tebankubidde ngoma, nga sisamidde, wabula nga bw'onoogamba nti ne mpumuza lubaale oba ne nkola ki lubaale nga sikoze birala bingingi. Era n'ogamba nti nsobola okuteekawo lubaale nga simutadde ku kika, oba ne muteeka ewange naye nga simutadde ku kijja. Akati ssebo, ebya lubaale ye Namugereka, lubaale yagereka, yamanyi bw'abigereka. Gwe ffe tukola ensonga za lubaale naye obeera tomanyi mu maaso kijja, wabula gw'okkanya kukola lubaale kyakugamba mu maaso ogenda okulaba ebintu, ojja okola kino, okola kiri, okola kino bye wali tosuubira. Okitegedde, naye ng'abantu bangi kisinziira. Ekika kiyinza okuba nga muyina enkaayana, ekika kiyinza okuba nga balina endowooza ez'enjawulo, ekika kiyinza okuba nga tebaagala bintu bya lubaale ng'oluusi basomye eddiini nnyingi, ekika kiyinza okuba nga kyakukyawa, ekika kiyinza okuba nga kyakwesamba nga ne lubaale bw'omwogerako bakuyita mulalu. Ebiseera ebisinga obungi omuntu bw'atyo lubaale amukkiriza ne yeetakulira n'ateeka lubaale w'amutadde. Kyokka singa ekika kibeera nga tekirina buzibu, ebiseera ebisinga obungi lubaale akuzzaayo ku kika n'abagatta wamu ne mutereeza lubaale ne muteeka empagi eyo ku kijja oba ku kika oba ku nnyumba ya jjajjammwe oba ewammwe we muzaalibwe wa kitammwe. Kisinziira. Singa kitaawo abeera ng'akyaliwo, kitaawo nga talina buzibu, ebiseera ebisinga obungi ewa kitaawo we watera okugenda empagi y'akasubi. Singa kitaawo abeera nga yeesiriwaza nga musiru, ebya lubaale abyogerera mafuukuule biki biki, ebiseera ebisinga obungi mufuna we muteeka lubaale oyo. Era kye kimu ne ku mwana eyafumbirwa ekintu kyonna kyogerako. Singa ku kika babeera nga bamugobesa ebintu bya lubaale tebabiriiko, baganda be bamwesamba, taata we amuvuma biki, avuma ebya lubaale, yeesiriwaza biki, omwana ono empagi agiteeka ku buko. Kyokka empagi eyo ku buko tateekayo mpagi ejjudde, asamirirayo, naye lubaale abaako kye yeerekeramu. Empagi y'ekika lubaale tasobola gisitula yonna n'agireeta ku buko. Okitegedde.
akati ekyo bwekityo bwe kiri. Omwana omuwala asobola okusamirira ku buko gye yafumbirwa, kyokka empagi yonna lubaale kizibu ogimalayo n'agimukwasa yonna agisimbe ku buko yonna. Asimbawo empagi, azimbawo essabo, naye essabo eryo libaako ekiribulako, kubanga omwana omuwala ono wabeerawo abooluganda lwe bassezaala baani baani abatasobola kujja ku buko kusitamawo. Kati lubaale kiri akimuwanga kirabo, n'asamirira ku buko kijjanga kirabo, n'azimbawo essabo. Essabo alimuwa n'alizimba. Ono ye omwana omuwala aba alaba lijjudde era nga buli mpewo mweri, naye lubaale abaako nekyaba yeerekeddeyo. Yenna tasobola kusitula maanyi ge gonna n'agateeka ku buko, kubanga ew'omuko kizibu okusenza ab'ekika ky'ono, baba bafuuse ng'abajeerejeere. Wabula omuko ekyo ekikolwa ky'akoze n'ayagala empewo za mukazi we. Empewo za mukazi we zikkiriza, n'azireeta ku buko, naye ku maanyi tasobola galeeta 100%. Okitegedde? Naye ng'omwana ono omuwala bamuwa ekirabo, ne bamukwasa empewo ezinaamuyambako, ezinaalagula, ezinaakebera, ezinaakola ki, ezinaavumula. N'azimba essabo ku buko, omwami we w'abeera amuwadde ekitundu, lubaale n'abeerawo. Naye ng'ekyo kiva kuba nti ab'ekika beesiruwaza. Kati omwana ono omuwala ebiseera ebisinga obungi bwe wayitawo ekiseera ekika kitera omunoonya, n'abeera nga yabategeerera, ne babonaabona, ne bamunoonya, bwe bajja bwe kugamba ng'era bumanyi nti empewo zituuka ne zibafunza, ne bategeera obukulu bwe, so nga baasookanga muwakanya. Kati ogwo omulembe omwana omuwala oyo atuuka n'afa, oba ng'akuze, nga ne bano ab'ekika abaliwo ku mulembe ogwo bafudde. Kati ate awo abaana abaddawo. Ebiseera ebisinga obungi omuzimu gukomyawo lubaale ku kika. Kakati ekyo bwekityo bwe kiri. Akati ne kino singa taata we abeera nga ku kijja beekyanga, baganda bo beekyanga, biki biki, gy'oli yonna oba mu kazigo oba mu kapoloti, kyonna kikiri, oba oyina kibanja oba oyina ttaka, lubaale akukkiriza n'oteekawo empagi yaabwe. Kakati nga ggwe bw'oli mwana wa bulenzi, okitegedde? Naye singa kitaawo abeera nga akkiriza lubaale, baganda bo bakkiriza lubaale, nga ab'ewammwe bakkiriza lubaale, ne bwe mubeeramu nga bataano abamweganya naye ng'abasinga bamukkiriza, ebiseera ebisinga obungi lubaale akuzzaayo ne mukwatira wamu, kitegedde, ne mukolera wamu, ate era ne muteesa we mugenda okuzimba essabo. Bwe muba mukkaanya, amaloboozi gammwe ge gateekateeka we mugenda okuteeka essabo. Bwe muba nga mukkaanya, kizibu ggwe okuteeka essabo ewantu. Bwe muba nga mukkaanya, bwe muba mukkaanya, lubaale akuzzaayo, ne mutuula, ne muteesa essabo we ligenda okulaga. Ebiseera ebisinga obungi tuteeka amasabo mu maka gaffe, oba mu muzigo, oba mu kapoloti, oba mu kibanja, n'olubaale n'akukkiza n'osimbawo empagi ng'ab'ekika baabyesamba. Awo omwana omulenzi wonna w'oba ogudde w'olandira, w'oba ogudde wonna w'osamirira, w'oteeka embuga y'abajjajjaabo, n'otandika okulagula, n'okebera, n'ovumula. Okitegedde? Akati ekyo bwekityo bwe kiri. Ekirala ogambye nti singa muzeeyi abeera nga yasengukawo ku kijja ng'ate yadde eno, biki biki, era ebyo byonna byonna gw'okanya kukola jjajjaawo ky'aggamba. Jjajjaawo ky'akugamba ky'okola, jjajjaawo ky'aggamba ky'okola, ebiri mu maaso tomanya. Osobola okubeera ng'otuuse mu kaseera akawangula lubaale nga ne kitaawo yafa dda. Osobola okubeera ng'otuuse mu kaseera akawangula lubaale nga babadde bulijjo bakusumbuwa bafudde, oluusi mufiiriddwa abantu nga 3. Akati lubaale ebyagereka tosobola bimanya ebiri mu maaso. Wano ng'okyatereeza ensonga, si kirungi kubuuza ku bya maaso nti essabo liribeera wange, essabo liribeera wa muzeeyi, essabo liribeera wa muganda wange, ndigula ettaka ne nteekamu essabo. No, eby'omu maaso tosobola bimanya, wabula gw'okola kye bagambye. Era ekintu ekyo wandibadde okikomya mu bulamu bwo. Omuntu eyeegeziwaza nga yeebuuzabuuza nnyo ku lubaale ku biri mu maaso, ebiseera ebisinga lubaale tayagala munoonyerezaako. Lubaale alina mmoto. Weewale okumanyiira omusambwa, weewale okunoonyereza ku musambwa, weewale kandabe olugero olwo lugenda lutya. Tomanyiiranga omusambwa,
tonoonyerezanga ku musambwa ate totegeereranga omusambwa. Kale ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza si kirungi. Omuntu omugezigezi ebiseera ebisinga lubaale amulema okutereeza. Omuntu alowooza ku by'omu maaso ng'atereeza lubaale ebiseera ebisinga lubaale amulema okutereeza. Tomanyiiranga omusambwa, totegeereranga omusambwa, ate tonoonyerezanga ku musambwa. Omusambwa okola kye gukugambye, okola lubaale kyakugambye. Waloose olina okukola bwoti ne bwoti, olina okugenda egindi genda, tuukayo bakozesa emikolo gy'olina okukola. Okitegedde? Bagambye lubaale yeetaaga nsawo, giteekewo. Tobuuza bya mu maaso ndiba ntya, teweegeziwaza, tobanoonyerezaako, ate tobategeerera. Eby'omu maaso tomanya. Essabo liyinza okuba nga liribeera mu maka go, kyokka ebyo byonna lubaale abikuuma nga byama. Gw'okola bukozi lubaale n'atuuka ekiseera n'akugamba nti essabo tulyagala wa jjajjaawo omusajja. Okola bukozi lubaale n'atuuka ekiseera n'agamba nti essabo lirina kubeera wa muganda we egindi kubanga yalina ettaka eggazi. Okola bukozi lubaale n'agamba nti nedda, fe okusinziira ku b'ekika nga bwe batategeera, ebintu byaffe biteeke wano woosula. Okitegedde? Abantu abasinga obungi abatereeza empewo ng'alowooza ku kiseera eky'omu maaso zitera obbalema. Abantu abeegeziwaza n'ategeerera ennyo empewo n'abeera ng'azinoonyerezaako ku birijja mu maaso, empewo zitera obbalema. Omusambwa tebagunoonyerezaako ku bya mu maaso, kuba ebintu byonna ebiriwo n'ebijja n'ebirijja byonna eby'omu maaso teri amanyi. Okitegedde? Bw'oba otereeza lubaale tosobola kumanya bya mu maaso. Lubaale asobola okukuleetera omukazi n'akugamba nti mukazi waffe oyo ge twagala, kyokka ate bw'osamira n'ogenda mu maaso emyaka ne giyitawo, jjajjaawo asobola okujja omuzimu omukulu ne gukugamba nti embuga yange yabeerangako abakazi 2. Kakati eby'omu maaso teri abimanyi, eby'omu maaso tosobola bitegeera. Okitegedde? Tomanyiiranga omusambwa, tonoonyerezanga ku musambwa, ate totegeereranga omusambwa. Okitegedde? Okunoonyereza ku musambwa, okunoonyereza ku musambwa kyanjawulo n'okunoonya emisambwa. Okunoonya emisambwa kwe kubeera nga bakuyise sese n'ogenda. Okunoonya emisambwa kwe kubeera nga bakuyise ewandawula n'ogendayo. Ate okunoonyereza ku musambwa, kiringa nga bw'onaayagala okuzuula ennyo ebikwata ku musambwa n'obuziina bwagwo. Egyo emisambwa tebigitera kyagala. Era waliwo abatera okumbuuza ebibuuzo wano ne bagamba nti Mulangira tuwe enjawulo, kinene ttaka, kitaka kya nawansi, kinene kya wanga, kinene batenda, kye ki? Kyokka ng'omusambwa gwabuuzako ekibuuzo mukambwe muzibu, era ekibuuzo ekyo waliwo eyakimbuuza n'engaano kiddamu. Waliwo emisambwa egimu egitanoonyerezebwako. Ffe tuli siteeringi, ffe tuli mmotoka. Bwe tuba tunoonya okumanya tubaako we tukoma. Ensi y'emisambwa ebiseera ebisinga tugibbamu ebyama bitono. Ebyama ebisinga baabyesigaliza. Ebintu bye tubasomesaako ebitonotono okubikkulirwa kutufuna kutono nnyo. Era kyebava bakugamba nti abantu abasinga asobola okukulimba ku misambwa n'akugamba kino n'akugamba kiri. Emisambwa abagimanyimu ekituufu batono. Emisambwa gitubbira ku bubbizi ku byama byagyo, kubanga abalya mmere gitutwala nga tuli bazibu nnyo era tulina eŋŋambo nnyingi. Emisambwa tegikolwako lugambo. Omusambwa kizibu okugunoonyerezaako n'ogutuuka kaziina k'omunda. Emisambwa tuginnyonnyolako kitono, emisambwa tugimanyiiko kitono. Ebintu bye tubannyonnyolako bimpi ddala bimpi nnyo. Kizibu okumanya omusambwa ki kye guli. Omusambwa olwaleero osobola okuloota omusambwa ng'ogulootera mu mukwano gwo. Enkya osobola okuloota omusambwa ng'ogulootera mu kisolo. N'oloota ekisolo nga kimyufu, onagamba nti kiwanuka. Ate enkya n'oloota omusajja nga jjidde mu byambalo bimyufu n'agamba kiwanuka. Okitegedde? Ate enkya n'oloota omusota nga mumyufu n'agamba kiwanuka. Kati omusambwa ng'omusambwa mu bwetengeredde bwagwo, abantu abagumanyi batono. Okitegedde? Abagumanyi batono. Okumanya kwe tuyina mu misambwa kumpi nnyo, ffenna baakamwa kwogera n'abalala kumpi. Omusambwa tebagusensula kaziina paka kwandawo ya munda.
era omuntu afuna ennyo okumanya okungi bafa mangu. Fe okumanya kwe tuyina kutono nnyo. Omusambwa tegukolwako lugambo. Omusambwa ne bwe guba gukuwadde obugagga ng'ogusanze mu kkubo ne gukugamba nkuwadde obugagga obulirabwako omwana n'omuzzukulu, tokkirizibwa kwogera kyama ekyo nti nalabye omusambwa, era w'okyogerera osobola okufa amangu ddala. Emisambwa y'ensonga lwaki gyatwekweka. Abalya mmere tuyina olugambo, abalya mmere tuyina eŋŋambo. Singa emisambwa gyali gitweyoleka, singa tugyogerako, omusambwa tegwagala gwogerako, tegwagala gumanyira kigenze wala. Waliwo akawula wakati waffe n'ensi y'emyoyo. Kyova olaba nga bwe tuloota ebirooto ebisinga obungi tubiroota byesulise. Ne bw'oba wasoma otya ng'oli pulofeesa, ekirooto okiroota omusambwa ne gukijinga nga bwe gusobola, n'ozuukuka nga tokitegeera. Olw'ensonga gukisulika tosobola kitegeera. Ne bw'okinoonyerezaako, ebirooto ebimu abantu abamu bye mutegeera babibawa ne biba bitono nnyo. Ebirooto ebisinga obungi temubitegeera. Kyova olaba ng'empewo zibaluma nnyo. Ekirooto ye lubaale. Ekirooto kye kirimu ebyama bya lubaale. Ekirooto osobola n'okkirenyera transport n'ogenda mayiro 2 bakikuvuunule. Kubanga ekirooto mwe mutudde ebyama bya lubaale. Ekirooto mwe muli oligino za lubaale. Mu kirooto kyebava bakugamba nti ebyama bya lubaale omuntu ayita nabyo ku mutwe. Omusawo gy'olaga agenda okukebera, omusawo agenda okukulagula, tasobola kubeera na byama bya jjajjaawo. Ebyama bya jjajjaawo byetooloolera ku mutwe gwo. Ebyama bibeera mu birooto by'oloota. Mu birooto 30 mulimu ekintu ekikulu ky'olina okukola nga kiri munda mu lubaale wammwe. Kyokka ate omusawo okukebera n'okukuba empiki, ebiseera ebisinga obungi empiki ezo zikusunirako busunizi. Omusawo si yaba ne lubaale wo, omusawo si yaba n'ebyama bya jjajjaawo, wabula omusawo yandibadde akwatagana n'omutwe gwo. Oloota ki? Ebyama bya lubaale biri ku mutwe gwa muzzukulu abeera azze mu mbuga eyo, wabula omusawo si yaba abirina. Omweso guyambako kuwa entandikwa, guyambako kuwa omuntu obusinziiro. Omweso guyamba okuwa omuntu obusinziiro nti omuntu asobola okukuba omweso. Jjajja n'akugamba nti empewo z'ekika zikubanja, naye empewo z'ekika mu kukubanja ziteerewo ekibbo, ziteerewo ensawo, ziteerewo effumu, oliko abasese, bateerewo ensumbi. Omweso guyambako okukolera omuzzukulu entandikwa, naye omweso tegusobola kubotola byama bya mu kika kyammwe. Ebyama by'omu kika kyammwe bye bino ebirooto bye mulootagana mu ate bye mutafaako. Ebirooto bye mulootagana mwe muli lubaale, kyokka mu ate ebirooto temubifaako. Ebirooto mubitwala nga opposites ze mwalootanga nga muli bato. Saate omuntu bw'akula n'azaala ku baana, n'afuna obuvunaanyizibwa n'afumbirwako, oba ng'ozadde buzaazi baana ne bw'oba tofunanga ku maka. Ebiseera ebisinga obungi ebirooto ebijja ku mutwe gwammwe mulekenga bizannyiramu. Mubirinyirenga transport, mugende mubyebuuzeeko, babibannyonnyole. Mujja kukola ng'empewo, mulekerawo okubbibwa abasawo. Okitegedde? Bw'osanga omusawo nga si mufere, akuyambako buyambi kuwa businziiro, n'akuyambako omutwe gwe okulasa, n'akuyambako okukuggyako akatambaala ku maaso, n'ofuna okumanya n'okutegeera. Omusawo waakoma, omusawo ayina omulimu gw'omusawo okukukwatirako, akukwatirako n'osobola okulaba mu maaso gy'olaga. So naye tosobola kwesigama ku musawo nti asobola okuzuula ebyama bya jjajjaawo eby'omunda. Era singa osanga omusawo ng'alina okumanya okumala, asobola obbawa obusinziiro obwo. N'akuwa ekibbo, n'akuwa effumu, n'akuwa oba lyato, oba n'akuwa nsawo ya kika, okitegedde, n'akuyambako oba akuwadde kyogo kya mpewo, biki empewo zammwe ne zivaayo, oba nga bakubidde eŋŋoma empewo ne zivaayo. Era empewo bwe zivaayo era ogenda okulaba ng'omusawo oli azirindiridde, era ogenda okulaba ng'empewo ejja oba muwanga, oba omuzimu omukulu, oba kawumpuli, yenna abeera asindikiddwa. Era empewo ezo kye zoogera, omusawo ng'akiteeka mu nkola. Empewo bwe zijja nga zigamba twagala essabo lyaffe, omusawo ng'akola nteekateeka ng'ajja ku kika ng'azimba ssabo ng'aliwanga. Okitegedde? Ekyo ekiba kiddako kyonna kyonna jjajjaawo y'alina okifulumya, jjajjaawo y'alina okifulumya. Kaakati singa obeera nga ggwe tolinnyiddwako mpewo, ebiseera ebisinga obungi omusawo aba alina okugoberera obubaka bwo. Mu kiseera ekyo bwe bubeera obulamuzi bwo,
nga bw'olaba omusawo bw'abasamiza n'alindirira bajjajja bajje bamubuulire ekiddako. Bye bayita ebyama bya lubaale birina kuva mu ggwe wennyini ku mutwe gwo. Kati singa obeera nga ggwe tolinaako mpewo ekulinnyako naye ng'ate lubaale akuluma ng'era empewo zikuwa obubaka ekiro oyogera nazo bulungi, omusawo ono abasawo balina ekintu kye baasuula omuguluka. Omusawo ne yeesigama ku mweso gwokka, buli lw'ojja mu mbuga ne yeesigama ku mweso. Ekintu ekyo kyonoonedde abantu bangi. Omusawo ono singa akizuula nti tolinnyibwako ng'empewo zaagaana okujja okulinnya ku mutwe gwo naye ng'ate zikuwa obubaka bungi, omusawo alina okukwatagana n'omutwe gwo gwogera ki? Omutwe gwo gugamba ki? Bubaka ki bw'ossa? Ebiseera ebisinga obungi abantu abatalinnyibwako naye ng'ate afukumbula obubaka bungi, lubaale oyo abeeramu obutonzi bungi. Lubaale oyo abeeramu obwakabaka bungi. Abantu abasinga abalimu obutonzi obungi tebatera kwanguwa kulinnyibwako mpewo. Kati omuntu bw'atyo bw'omuzuula n'omuzza mu mweso n'omuzza mu mulagula, ebiseera ebisinga obungi akulemerera. Amaanyi gaba gasusse w'ogasuubira, amaanyi gaba mangi. Si buli muntu nti alinnyibwako. Mulimu abantu abalinnyibwako oluvannyuma lw'okutuusa empewo n'alyoka alinnyibwako. Ate mulimu abalinnyibwako nga talina kye yali akoze. Kati abantu ba mitendera mingi. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi Fred Omugwere weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.